Ensisinkano ya minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Joseph Kawuki n'abaami b'amasaza ssaako n'abamyuka baabwe eyindidde mu mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mmengo. Oweekitiibwa Joseph Kawuki asinzidde wano n'akubiriza abaami b'amasaza okulaba nga basoosowaza nnyo empisa n'obuntubulamu mu nkambi zaabwe ez'abazannyi kw'ossa abawagizi b'empaka z'amasaza ezigenda okutandika ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti eno. Ffenna tule tunyweza empisa mu masaza gaffe. Atandika buli omu bw'ataalwane tewali ajja kulwana. Buli omu bw'ataayombe tewali ajja kuyomba. Buli omu bw'anaakuuma amateeka g'omuzannyo tewali ajja kugamenya. Njagala okubajjukiza nti abantu be mulonda okukulembera mwe mbalonda era bakola ku lwammwe. Muvunaanyizibwa ku mpisa zaabwe ennungi era n'obuwanguzi bwe batuusaako mu buvuganya, mu bujaguza, mu mukulemberamu, naye n'empisa zaabwe embi n'ebyo ebituukawo era mubivunaanyizibwako buki. Oweekitiibwa Kawuki abakuutidde okwongera okulondoola entambuza y'emirimu mu masaza nga bateeka amaanyi mu nkola y'oluwalo n'enkola endala zonna. Kubanga weekenneenya ebitongole ne bitereeza emirimu gyonna gitambula wano n'akola okwe n'oli n'akola okwe kubanga obwaffe bwa kuwumbawumba. Mutereeza kongolola ne bitambula bulungi bwa kuwumbawumba. Ebintu nga bino walo makula era buli bijja sigamba tubeera mu kwekenneenya ebikolebwa, twekenneenya okuliza, okujjumbiza, okubera enteekateeka ez'Obwakabaka nga bwe zikola ki, nga bwe zitambula. Ono abasabye okwongera okunnyikiza enteekateeka z'ebika mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka n'enteekateeka endala ez'enjawulo. Empiira gino okufuna amaanyi kyetaaga bannaffe ab'engonge. Olaba ebiseera bino emyaka gino ng'eneetaano tufunye omukisa bamukisa. Tebika abantu bye baali balowooza nti si byamaanyi nnyo, birimu abantu batono, bizze bikola ki, bisituka. Abaami ba Kabaka abeetabye mu nsisinkano eno balaze obukulu bwayo era baweza okuteekesa mu nkola ebibabuuliddwa. Waliwo n'ebirala bingi nnyo nga okubaako bye tuzaamu n'okwejjukanya mu mpeereza y'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Omanyi buli kaseera omuntu abanga ekiso otakyongera kukiwagalako tekisobola kubeera na bwogi buli ssaawa. Kale kiriwo kati olwaleero okusitula omutindo gye tuweerereza abantu betuweereza, obuweereza bwaffe butuuka eri abantu bulabika, abantu bakyuseeko mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Tukubiriza abaana ab'ebitone eyo wansi okubira ddala mu byalo okuvaayo okulaba nga muviira ddala eyo ne mujja mukiikirire amasaza gammwe. Kuno tetwagala kulwana, tetwagala nkaayana, tetwagala nti ate ono yabbye yakansiza ow'omulala. Benedicto Mulondo, BBS Telefayina, Gambuuze. Mawulire Gambuuze kati